Kadama TV Kadama ali mu buzibu olw'okubanga owaka wabaddewo mutabani, mama n'agamba ayagale mutabani we, Kadama n'agaana. Ekizibu ekiriwo nti Kadama ono atandise okubeera ng'afunye obutakkaanya ne mama lwa nsonga mama agamba nti Kadama alina okubeera ng'ayagala mutabani we, naye ate Kadama agamba tekisoboka. Kadama agamba agezezza okubeera nga contactinga office n'aginnyonnyola obuzibu buno bwerimu, naye office emugamba guma, buli bw'abeera bamugamba guma bugumi. So Kadama ali mu buzibu, yeetaaga kubeera ng'awa ku magezi. Mutabani w'omukyala amulemeddeko n'omukyala yennyini amulemeddeko, agamba balina okubeera nga bafumbirwa. Mpozzi bakadama abamu bangi nnyo abatugamba nti Abawarabu bano tebasobola kubeera nga bawasa abaddugavu, naye ate waliwo bakadama batugamba nti mu nsi ezimu nga Oman waliyo Abawarabu abawasa abaddugavu, ddala abava e Sudan. Waliwo Abawarabu b'e Sudan nti beewasa abantu bano. Ekituufu tetukimanyi, wabula kimanyiddwa mmwe abaliyo bakadama mugenda kubeera nga muwa ku munnammwe amagezi, naye ye agamba bw'ati. Kadama wasubuuti obulamu bugamba ki? Nze bampita Kasalungi. Nali nkugamba nti nina bye mpitamu mu kiyumba kino. Ekiyumba kino okuva we nakijjamu, omukadde n'aŋŋamba okwagala mutabani we n'eŋŋaana. Bwe nagaana okumwagala yafuuka empalana. Omukadde n'atandika okunkijjanya. Omukadde n'ampalanira ddala, era y'empalana eriwo okugaana kwagala mutabani we. Naye nze sisobola kwagala mutabani we, kubanga ffenna tukimanyi tewali Muwarabu asobola kwagala muddugavu. Naye kati obuzibu obuliwo, buli lwensaba ebintu byonna bikubagana mu nnyumba. Balina oba bijiini, ebintu byabwe bikubagana mu nju. Buli lwensaba ebintu bikubagana. Kyokka tebaagala nsabe. Tebaagala nsabe, naye nze sisobola lekerawo okusaba. Nsaba mumpe ku magezi. Mr. Kadama ku ofiisi baŋŋamba aguma. Bulijjo mbakubira baŋŋamba kimuguma, tetusobola kukyusa kiyumba kuba wano wendi nnyumba yakubiri. Baŋŋamba kimuguma, bano bo bwe baba be bankooye mbu be bajja okunkolera ku binziza ewaka. Ofiisi nakubayo dda. Nze just njagala kulaba bannanga abalala bampa ku magezi kikuba ofiisi yo eŋŋamba kimuguma. Tetusobola kukyusa kiyumba kirala kubanga eno ennyumba yakubiri. Ofiisi yo bwetyo weŋŋamba. Nze mba ssaawa bakutiisatiisa kukutta, buli ssaawa bakutiisatiisa kukutta. Bankangatiisa kuba ekyo ekintu bakiŋŋamba kuva dda. Olw'okuba ŋŋaanyi okwagala omuntu waabwe. Kati okusaba y'empalana. Era bakama bange bajja luli nga bakambwe lwaki nsaba. Okusaba kufuuse obuzibu wano eno. Nze Mr. Kadama sisobola butasaba ku lw'ebintu byendaba wano eno. Sisobola butasaba. Naye buli ssaawa bakutiisatiisa kukutta, buli ssaawa, buli kadde. Okutta tekubava ku mimwa. Naye nze omutima gwange kale siweewaawo nti ntidde, naye njagala kumpa ku magezi nkoze ntya okuva awantu wano. Kuba bo balaga tebaagala kunta, nabagamba bante neegulire tiketi nzire Uganda, balaga tebaagala kunda. Ate ne ofiisi we bakubira bagamba ffe tetusobola kukola kikufumbiza mwana nga tayagala kuba twamuleeta kukola. Ofiisi we bakubira boogera birala, kati kwegamba n'osigalaawo nga ofiisi naye esobeddwa engeri bw'ekuyamba. Naye ekyokugamba ofiisi buli kimu ekimanyi ekifa wano eno kuba nabagamba. Baŋŋamba kimu guma, kino ekiyumba kyakubiri. Bakama abo be balina okukolera ku bikuze e Uganda. Bwe guma kola mpola nga bw'osaba ofiisi bwekola ki bwe ŋŋamba. Naye nze njagala oteekayo eddoboozi lyange, nze mpulire ku magezi abalala ge banampa kuba nsobeddwa eka ne mu kibira. Ofiisi yange ekimanyi era nsiiba ngitegeeza buli ekigenda mu maaso awantu wano, buli kimu bakimanyi. Naye kati obuzibu bwe nnina
okuva bwe natandika okusaba abantu wano ebintu bikubagana nnyo mu kisenge ky'omukadde ne bikubagana ku mabaati buli lwensaba oba n'oteekamu oluyimba lwa gospel ne woteekamu oluyimba lwa gospel n'oyimba buyimbi oluyimba lwa Katonda ng'ebintu bitabuka. Tebaagala nsabe ebintu byatabuka dda tebaagala nsabe nze kyenjagala ddoboozi lyange nkola ki oliteekeyo bannange bampe ku magezi kuba ofiisi ye ŋŋamba kimu guma bakama abo be balina okkuta bwe banaba bakuumye bo bakute bakolere ku bikuzza e Uganda.